alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saume kutwala etya? Tutoba nayo wadde nze saasibye ekisiibo nsiiba ky'abajjajjange eky'abatabaazi. Ekyennaku omwenda naye abasiraamu mbajagulizaako kuyidi mubivulu enda bayambako okunyumirwa mube nga temwebowa era nensaba ne Allah abampeera empeera buli ayasiibye kubanga Allah ye Katonda ffenna gwe tusinza. Mufunze tosiiba? Nze sigulira namago YouTube nga mweru nkugambe nti nsibe enjala nga negyendaga simanyi ensuku ziriyo. Abanga tebagame ntokkiriza mu ddiini. Eddiini njikiriza kyova olaba bwe nsiba ekisibo ky'abatabaazi kiba kya nnaku 9 mmanya lwaki nkisiibye nti kujjuza maanyi mu mubiri kubanga ndi musajja asabira abantu alagula abantu awonya abantu nyina okujjuza. Oba empewo zo tezikkiriza kusiiba? Tusiiba ennono no ngamba mu byeno nga si bya nnono. Ate kati lwaki nsiiba ekyabo ng'ate nze ndi muzzukulu bali baddu ba Allah ffe tuli bazzukulu b'abajjajja naye nga ffenna ttageti eba ya Katonda. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi ndowooza ondabe bubakobako butandise okuvaayo. Mama abaana ndabiridde bulungi. Anti wawasa Nalubega Madiina abenga bikiriya mwana kifumba mwana. Ki ekyakwaliza ogamba nti kove ku lujja owase? Sinze yava ku lujja. Bayimbi temwagala bava ku lujja abakazi n'abasajja. Baba n'endowooza omanyi bw'okola erinnya serebu yonna oba oli minisita oba ani oba ani kasita oba serebu ekyobugagga ekisooka baba bakazi. Kakati ebirala bikwongerako naye kati ffe abagezi tumanya tosobola kulya nsi n'ogimalayo. Olina okufunamu omu gw'ogamba nti ono yajja okukuuma ebyange ye manager asooka ye maama w'abaana n'obaako ne famire ate gy'omanya nti oli mwana wadde oba olina gye wazaalibwa naye wabaawo gy'olina okuyitibwa omwana. Musically, how are you rolling? Mbitambuza si bwe kitegeeza nze omanyi oluzungu naluvaako engeri ennono gye yannyonoona ngezaako okubitambuza mogambye kubiroolinga biritambula bitya? Ekitegeeza nkitegedde mbitambuza nga bwe birina otambula. Ennyimba we ziri video bali mu kuzishootinga ziringa 10. Ndi mu kutegeka Culture Festival ekivvulu ekigenda okubaawo buli mwaka naye nga kitandise mwaka guno buli mwaka era oyo anaakitegeka mumanya ayagala kulipira Nduga naye ekivvulu Culture Festival yange mu Uganda. Lwaki Culture Festival? Kwegamba natambulako manyi okutambula kulaba. Bwe nali South Africa we mwabiwulirirawo nali ngenzeeyo okwewegoma COVID ngira nnyumirwamu ate nendabayo ebyayo. Aba South Africa banjagaza nnyo ennono baagala nnyo obuwangwa bwabwe baagala olulimi lwabwe buli mwaka bakola ekivvulu ekyo okujaguza okutumbula ebyobuwangwa n'ennono mu nsi yaabwe n'okusomesa abantu olulimi lwabwe n'okulaga abantu nti okubeera mu nnono tekikontana na Katonda. So nange yensonga lwaki nategese nti njagala kusomesa abantu nti obuwangwa n'ennono tebukontana na Katonda. Ate era okubeera mu nnono tulina kubeera muntu omu. Lwaki muli bakulembeze mu nnono nga mulwanagana? Lwaki muli bakabona nga mulemeddwa okusomesa ensi? So bye bintu ngenda kukola n'ebyamagero. Abamu bwe mbyogera balowooza nsaaga naye abatambuddeko ku bivvulu byange mundaba ngenda kukola ku byamagero okulaga abantu nti omulokole bw'agamba nti wonyezebwa mu lya Yesu nange nsobola okugamba nti wonyezebwa mu lya jjajjange bamweyana oba ddungu. Kuba ffenna tuba tukozesa abatume bano naye nga Katonda ye mukama waabwe. Culture Festival eno batugambye ennaku 3. Kigendo gifula ennaku ennyingi nti ntandika 24 ku makya ssaawa 2 emiryango nga miggule ku Dana Park Buloba Kyanyanya wano. Ngenda kutandika 24 nga 25 ku makya nga bafuluma oba banaggwamu kiro naye batandika okufuluma ku 25 ku makya. Kitegeeza 26 ngenda kubeera Masaka mu kisaawe. Masaka mu kisaawe naye emiryango ssaawa 2 ku Sande zijja kuba emiryango nga giguddwa ku makya nga bayingira. Yesu lwaki nakoze ebivvulu 2 nti abali eno mwenna kuva Jinja mubende wa Busoga mu bizinga byawa mujje mugwere Kampala kutandikira Buwama kudda Masaka genda lyatonde kyotera mutukula kudda ku bizi akalangala gwa kutaano. Eno first egundi shows ezena kwesa tushiba yazitandika tebagambe nti gokopye yatandika 3-day show alikoze 3 agamba nti nkopye mubuuze bw'aba ali mu laavu ne mukazi we yagitandika oba ne bbaawe kitegeeza naye yakopa tekukoma kuba ne music gwennyimba eyamuvumbula eri wamala
jjajjaffe Ssebadduka n'ayingira basudde bw'atyo tuyimba ebyo. Shiba yabagulirawo nti you can do a 3-day Shiba tujjamu ekitiibwa nga Queen Mama kubanze mwagala nnyo byakola naye tagamba nti tuba tumukopye. Bino byatandikibwawo balala. Ffe tugoberera bajjajjaffe bye baatandika. Okay. Yeah. Ogambye kuliko ne Masaka tumanyiddeyo basuna Beni ba Chosen Becky bawalukaga kati ate nze mu Namasaka omukuukutivu kuba kati omuweeka Ddugala awetera wali suna Beni oba awetera wakati ffe abayina ennono ye Masaka jjajjange basudde jjajjange mu famire ate era ku kyalo ova wali ebubondo wagalamidde ekyamabaale wenzaalibwa effe bannannyini kwegamba bannannyini Masaka enzaalwa oba waliwo be bayita Abaganda wawu Abaganda Gere kati oba ffe tuli eyo bannannyini Masaka Gere Masaka wawu naye nga nakikoze n'okulaga nti bukyanyimba sikolangako kivulu mu Masaka ekyange nganze yenswa lwaki natadde Masaka nti mbadde nkola concert extra n'enteeka walala naye kati njagala nkolera abantu beewaffe abantu beeka abawagizi bange n'okwongera okutumbula bayimbi bannanga abali e Masaka nti era mujja kulaba stage ngenda ku bayimbi bangi abamperekedde naye banna Masaka ne bwana aba upcoming stage ajja kugikukwatako ajja kuyimba. Okay. Yeah. Ogambye abayimbi bonna bali welcome alimpa naye ali welcome mwaniriza kubanga olaba oyawukana n'omukazi enkya ne muddingana ate omuyimbi ffe tetwayawukana nti twevuma wabula mpisa ze zaali zimusobyeko wabula mwaniriza muki mukivulwa gyakole wamusonyiwa ebya alimpa ate kati mulemereko gwendyako nti mmere yesi yayingira ebivulu nti mulemereko just sina nsonga lwaki mulemerako nyina musabira ssaala ate ebizibu abivuunuke bw'ali yagala okwetonda yeetonde bw'ali yagala abireke kuba nze ne bw'atanneetondera kasita yeetondera nyina n'abawagizi bange baba ovuma nze oba onyiziza n'abampagira bw'ovuma nnyoko oba ovumya ensi yonna yakuba bamaama bonna abategeera nga ddala oli maama omwana aba yayisaamu nnyina amaaso toyinza butanyiiga. Twako post etambulanga gamba tina abayimbi mmwe mwakwata munnammwe kyobola nti tebitambula ate omuyita nsimbi nganda mbu tumukwatamu kebera yeyeekwatamu kwatamu kitegeeza mutu kuloga munne naye ddala okulekera kuyiina embwa akabina yayina biraalo byante kaguta atulemye okuloga ayina essente n'ebiraalo ate tuloga atalina tuyina kumusabira busabizi ate endongo ffe tukuba ki bidomola naffe tuyina endongo mwamukwatamu mukama amuwa omukisa muba amukwatamu ajje mu mbuga mponya bizibu ayeesibyeko ebizibu siriiko nze ndi jjajja w'abaana nkuŋŋaanya jjajja abaawo okulera nakkuuma n'okukolerera abazzukulu kati nze ndi mulega ajje mulere oba omuyambeko ku bizibu by'ayina ne kakolabo bw'aba ayina studio kuba nnyinza omuwaayo akayimba ogwo mulimu okusiika capati si kibi nange nina webasikira chipusi nina abacapati nina ebizigo mbitunda nze ngendawo nange nempeereza mu bbaala yange ogenda ebulenga mu kabaala ke nosanga bakasitoma mbaweereza omwenge kibi ogera muyamba ki okwebbululadde mu bantu antuukirire tunyumyemu ng'abasajja ebyo biba byama ogambiremu akayimba bw'aba ayagala nze nyimba nsaagala kufa nazo leediyo yafanga ennyimba taziwadde bantu kati ziri awo zifuluma tezirina na simayo bazinayamba abaana kati nze bajje tuzibawe tubaziyimbe nze era omuntu ayagala kolabo tombuuza ssente zonampa jangu buza osasula studio osasula aba vidiyo oba toyina sere nkuyambe nako tulabe kubanga tutumbula bitone tutumbula wadde ffe tebaatuyamba naye tetujja kukola bye baatukola tulina kukola ebyo bye tulina okukola mu nsi era gye tuli mu budde wa sawumu mukwano gwammwe muyimbi munnammwe abali awamu ojatimatini tali bulungi obuzibu nina nzijja mbiwulira bannamule babingamba naye engeri gyembeera bize mbadde nkyabulidde obudde obumunoonya ne wentandikira siina simu siina amanyi waasula naye batuyamba abamanyi ajatimadina wabeera mujje mutuconnecting esimu tuzibawe bajje connecting tulabe engeri gye tumutwalira ebya futaali oba yasiibye tulabe engeri gye tuyambagana bw'oba omanyiiwo funa olunaku ombuulire tugendeyo kirungi nnyo okukyalira ku muyimbi munaffe nze ndugga abantu bye bandaba si bye ndi omanya abalya mmere babeera eyo basanga eyo kalenda wawa abanyumya oyo tasoboka oyo ali bw'atyo yakuba nkuba oyo ayeteekeddwa okkuba nvuma oyo ateekeddwa ovumwa nzijanjaba ateekeddwa okujjanjaba nnyamba alina okuyambibwa
abantu bona abave wa pastor iga mwena abantu asinga kitono sanga ba successful abasinga bade bagenda makomera bali eri buzibu buli buvaawo kati nze atasula nabo nkugambe ki ebizibu mmanyi byange na bya mukazi wange nze siina buzibu ajajja basagula kasente nkafuna abawagizi bampagira kati bizibu ki mwe munjagala tonnoonyeza kitegeeza ensingi kutte bulungi era mwenga abantu abali wa pastor iga tulaba nti no essaawa ne kanisa eri mu lusuubo ate nga mu abali bannambe mu b'omusumba kanisa abagitwala omwana ebintu abitunze lwaki pastor we yafa omwana mwamusuulirira omwana omuti tegusitukira nnyonyo otegedde mwana ate ffe tuli bantu bakulu yandibadde ajja n'agamba mukama muzeeyi oba mukulu wange ebintu bintabuseeko n'ekitegeeza abyesobolera ate nze gwe bataaleka ku security yakuuma kanisa kitabu bwe yali agaba yagamba gwe oli musika wa ndiga gwe oli musika wa family n'abigaba nze yatulekawo kitegeeza teyatuwa buyinza kyova olaba tuyina obuyinza ku byaffe so si ebyayiga yatuyamba otulaga ensi era baana bannaffe tubaaniriza nga bazze gye tuli naye tetulina buyinza ku bintu byani wabula tusobola okuyimirirawo nga waliwo obuzibu ensi bwerabye ng'abaana baddukidde gye tuli ne baloopa tusobola okugenda ne tugonjoola so si ate kubonereza naye omuwa magezi ki because amabanja mangi kanisa bagitwala ate ku kanisa wenyini wazi okumuwa amagezi nyina kusooka kutunula mu bitabaani abanja lwaki otwala ekkanisa yiyo oba nebya Kimbowa byonna weebiri Kimbowa yakola ssente ze bw'aba yazibawula ne batamuwa bamusasule bw'abanga naye muyaaye yeddeko nze siringiriza bitankwatako kubanga Kimbowa mukwano gwange era be bamu kubagenda be bawagidde Culture Festival be bagenda okugula tebo be bali mu kusupportinga ekivulu kyange mu buli mbeera kati ate nkugambe nti si mukwano gwange mbw ate nnyingire mu ntalo ze ne mutabani wa Yiga gye bakolaganira ne Yiga naliyo kibayita okweyita kasibaate nga tulina muguwa oyingira mu bitakwatako okitegedde bulungi nga tumaliza sente zammwe zafulumye wafunye kasheya ezaani ez'abayimbi baani federation toliyo nze nakoma kubiwulira mbu bitandise ne ŋŋendayo ne neewandiisa bwe bali babaagala mu bitabo gyabwe gye ndi bampe kubanga mmanyiza abayimbi naye nze bwe zibanga za kugenda kunoonya bululu siziriimu bwe zibanga za abayimbi bampe kuba ndi muyimbi ne kati awo Kedi Kenzo akimanyi ndi muyimbi munne ndi mukwano gwe mu bitabo gye ndi bwe kaba akaseera kazi bakaweereze wabamweyana nzimbe mangu n'essabo libadde likyagaanya okuggwa bulungi naye bwe kabanga tekankwatako era sijja kkalya nze nnoonya kuzimba saba abaana bwe balisamirira kuba kati bayitiddwa endiga bayitiddwa abasimanya abaddu twagala badde mbayitibwa abazzukulu nammwe abammwe bafune bwe banajjanjabirwa munzijanjaba ekinnansi sente ezo ŋŋenda kuyambako bannange ŋŋenda kuzimbako entegeka y'ekivulu kino nno kambagambe ndi mu kuzimba essinzizo eddene essinzizo ery'obuwangwa n'ennono eddene ate nange ng'omuntu neetaaga akasente babagambye nakakoowa era mulina okumpagira kuba ekyanyimbisa kufuna ssente nakutumbula kitone kyennina nakuyamba batalina mwasirizi kyova olaba nina Asana Nduga Foundation nina Bamweyana Herbal Product nina ebintu bingi byenkola kuyamba kuba talina mirimu era gavumenti yandibadde etulabana nnyo lwakuba munaye bya Uganda bya kifakin bya kisiru omuntu ayamba banne okuvaayo ate tebamulabawo ate bwe balaba bali kale keyo tuveeyo obako obusembayo nze mutabani wa Kaluna Musaazi muzukulu wa Kaluna Musaazi muzukulu wa Sumaani Nyama yalo Kyamabaale Masaka Munnabuddu muyimbi wa Kadonka mu generali omubwati nsaba buwagizi bwammwe nze ntegese Culture Festival in Uganda buli mwaka etandika nga 24 ogwokutaano ku Dana Park Buloba Kyanyanya 26 Masaka tugenda kubeerayo mbagala nnyo mujje mu mbuga tulabe ensonga mubine ebyobuwanga bwennono Sherry Matovu si bya buwanga obuwanga buba bw'abafa abaafa ebyobuwangwa twabya kwegasseeko mu ebyo Sherry Matovu
yalansawo ekiggwa naye nedda bakyajja mulabo nze okuva we navaayo manyi baali basamize baludde nga basamize naye nga bagendayo kiro mu masabo beekweka gye bajja emikisa amatutumu bamweyana yabawa beebazaamu Yesu kati nze bwe navaayo ne ŋŋamba nti bannange okusamira si kibi kitegeeza kusaba nenvayo ne ŋŋamba nti bannange nnono tekontana na Katonda batandise okuzibuka amaaso era nze muvubuka abakwatidde omwo mulimba mulisiriza kyova olaba bakyajja bangi nawulidde muganda wange ani bannange yayimbye akayimba kennono omuyiriba yakakubye sibali kati ye nawolovu kati sima ate kiweewa wuuyo mutabani wa kiweewa naye mwamulabye alien skin bonna bazukulu babamweyana era bagenda kubaayo nze sisosola kino ekivulu si kyabya bufuzi bonna abo bemulaba oŋŋambi mwana kyoyo Sheri Matovu oyo bulijjo yakikubadde bajajja bamusagulidde amagye agajja mu nnono ate nno sikwegatta mu mbuga yokka eddagala alirina ebyoga abirina nze manyi sigaana mwogerera kyalina kuba nze ekyokuba n'eddwaliro tekigaana lyemulago kukola Sheri Matovu alina buli kiddagala erijjanjaba tuli ba mikwano naye tetusobola abakabaka tebabeera babiri mu lubiri lumu kyova nina ewange gye nfuga naye afuga ewuwe tusinkane mu kunywamu nga tuli out mwaniriza kabaga yajje ku bamba tunywe enguuyo awo manyi nze enkubwa. Thank you.